tutandika Monday paka Friday era katumya katugenda mu 7 ngamwe mu kivuga mwe bale banange Mungu buli bamtere mubaraka byakolako bitambule seguya yogedde bubi oyogedde bulungi bwowe yagala bukedde mukama akuwa omukisa yes yalabbi yalamu kubanga gutumanyi bulamu bw'abantu bameka bw'okyusiza ate kuno kuoyigira omuntu nagende bweru gwe tokimanyi webale ne bazooli mbadde manyi okay mwebale ekyo kyemukola kya ttendo Kabukedde TV olugambo kakati olunaku lw'eggulo waliwo ebyasigadde kuba almost twali tunyumya byadde bitya byali bitya kakati ate era kwongerako abantu bennasanga eyo mu America gye nabadde okusooka kwa byonna nasanze Winnie Munyenga abuulira njiri yalokoka ayagenda mulokuli naye ate kati abuulira ate no si yekka njiri eri mu America omukyalo ono Sabrina Lwanga mujukira eyali mu Ebonies ng'azannya bibaawo era ne mutabani we yakyazannya komedi wano kakati oyo yali asomesa Oluganda nga bazungu kati ate yagattako ate era okubuulira enjiri kakati nasanze ne Vicky omusanze eyali Ebonies Vicky nali mwagala nali njagala Vicky nali musinia wano nyenga seminary nga Vicky kakyazannya yakiraba nti that's life mwattu ekibi yagejja nagenza oyo tekisoboka era yali naabo nga munene muzibu omulaba nenno namunoonya de Boston eyo nambula naye okutuusa bano aba Ebonies era baaliyo sikwe kukunukukayo ne mulaba ettamo lira lyagala okubunduka omulaba yagejja katonda wange munne yafubye okukendeerako Sabrina Lwanga era ndowooza tutereko Sabrina oyo oyo naye yali mu Ebo bannaye nsanyusa okulaba nga gyendi sooka ombuulire okola ki kati tetenkanya naye abantu sooka baddiremu amannya go kale mukyalani Harriet Lwanga Sabrina kakati wali osomesa abazungu Oluganda nkusanze wano omusomesa munnange nange musanze wano kwegamba newunyisiza naye ekirungi mu Firigo swakuba we South Africa naye oliddako ddi Uganda nzija probably next year omaze emyaka emeka eno nkoleki okambuuzizza kubanga bakugambye eno mubuuza yagenda ddi biki kali naye bagamba okola ki eno kati nagambye tetenkanya otetenkanyaki ntetenkanya nefuna ekyokulya kyansanyusiza nnyo okuba this time bazze kwegamba ntifunayo some bit of reunion oli eno n'abaana bo bonna ninawo omu wano naddala okwogera ku y'abaana bange nkijjeewo abantu abasinga tebagala kukola ki kuwulira kino naye budde buweddeyo obukola ki mukama ajja kudda yagamba ajja kudda kati obuulira njiri sibuulira njiri ongambye kiki kyenjagala okuba abantu mba njagala kubagamba nti wangambako nti oli mu ddiini ya Jehovah's Witness oba I'm a Latter-day Saint. A Latter-day Saint. Dini cheyo. It's a church to the Church of Jesus of Christ. Yeah? Church of Jesus of Christ. Oh. Kubanga yatugamba nti bw'ozimba ekkanisa Latter-day Saint. What is that? Dini ziri mu America ya labbi. Oba oli awo ekizimbe mu New York ng'otunula kuli. Kutugere kuba n'abantu. Religion biki? Sekuya. Kumanyi nti onziza emyaka emeka emabega okulaba kwabo ba Vicky kugambi yali 1991 waliwo akalanga akaali kabaleetanga oba kaali kaki bannaye ng'otunulira Vicky they were beautiful baali balungi ate kibakulaba kitegeera bannakawunde yagenda mu Exile yagenda e Germany banga nti ali mu America amunoonyeza yeyambuze ate bonna babeera Boston omuntu bwakula Boston nga muna Uganda ogenda mpozi LA Los Angeles California mu Valley kyalo bakiyita Van Nuys joyinzo banonya bwe bakubula mpozi ogenda Houston Texas eyo bakubulayo Atlanta bwe bakubula ayinzo kita kati Vicky twa state endala batono nnyo Vicky ali married owange
Viki ali married naye nga bbaawe abeera eno naye nga tukite kuba bbaawe muzibu abeera eno watidde namulaba ngamba bbaawe abeera eno agendayo omulundi ogwo ne kati abiraba nfaako yoyo Sabrina yagamba nokukola takola abulirayo ku njiri olumu naye nga takitwala nga mulimu ne yeewummulira yoyo kati Winnie Munyenga kirungi okuddamu bbala abo babeera Boston Winnie Munyenga abeera Florida Miami welcome to Miami okawulira bwe byagala byonna manyi America is a dream for many people. Land of dreams. Yes, land of opportunities. Kati olyo lutuukayo kyeyayagala edda bwe yawulira dda Vegas nja kukolera Vegas bw'afuna mukisa ndi kusoma New York nayagalayo dda njayagala agende kati Munyenga munnange ogera sooka olaba olugendo olwo nga bwe twagenda munnange nga tutuukayo wagitutereko oluvannyuma ojja kulaba Munyenga nga awo asatu muno mubairawo ye birthday yange ogw'omunaana nga asatu muno ye birthday era leero ayo olunaku olwo nga ngenda celebrate my birthday olwo wali oweze meka ankaaga mu emeka era ekirungi byomwagiraba kibiki bannange emyaka twakati tubite n'omukulu agaana tugende mu maaso oyo ye muleke omukyalo oyo namusanga ku nnyonyi omutegedde eya hostess ngamba oli omukyala yanabira nnyo nagenda ndi mulwadde kati omukyala baali basimba emiti tebagitemanga boolaba nemwe nemutema emiti nemukola mutya nagamba kawugireko emmotoka eyo ng'Obama akyaliko ate anaavaako munayenajogaaga musajja emuzibu azze muyanjayo yali wano wasikola naye kula oyo boolaba kale nno bwe bityo eri balya muddo nga era nkyali muwagizi tumusubira dde Kampala ayinze yapromisinze nti akomawo era ahitiga ekyasobola okudda lwaki sidda natamu byewali onoonya birabye wabifunye wali mukoowu yawumudde owumudde ekiko yakowa embeera embi akomawo nga reloaded really coming back reloaded time kituuka ekiseera mukama naamuyitanga akwetaaga nakwagala nga mukama ayagala muwezi nga njagala kuba nesanganga nalina challenges nnyingi nnyo mu life nga bwofuna challenges naki naye ngate bayibuli mujje gye ndi mwenna abakoowa era abasitoolerwa nange n'abawulizira natuuka ekiseera nga kugamba nkulira si ensitory nga buli kimu kigalya God I went through a lot of challenges sisobola kuzikuyitiramu zonna nezimalayo it's a long story but anyway long story cut short bwatyo mukama bwatyo bwe yansanga nenkwata nemuwata emikumu gyonna I cast all my burdens unto him. All my friends down there, I love you so much, I miss you, God bless you. ntodda ku kkubo ebbisidi olina gy'obuulirira kiringa kati eri bali mu campaign Donald Trump omusajja oyo ne Hillary Clinton bali mu campaign naye toyinza tuukayo nolaba nti balina ne moodi yonna eraga nti bali mu byabufuzi si bye ebyewaffe bino ababooda abaki emiti bagimenye minyeewo eri buli omu abeera wakaawe bw'akyamuukirira ennyo n'ateeka kasitiika katini nnyo ku mmotoka ye eraga nti nze mpagira gundi so n'abasumba babeera ajja ne yeebeerera muli n'abuulira mpolampola abantu ne bafuluma tebasaba nnyo ssente bwe kiri ewaffe bannaye ate tebavuma amadiini g'abalala nga bwe kikola ki kuba ewaffe eno ndowooza bizinesi eri balimu nga ddala okubuulira enjiri bwe kibeera munnange abakyala bannayuganda naddala bawala batomwebale nnyo okukuula abazungu omuzungu ono oyinza okuba bamulabako naye ali eyo asaasaanya enjiri nga bwe mwamukuula
abawala babiri yasooka n'atwala omu n'amufunirako butuuze n'atwala owokubiri ng'alowooza yamwagala ate naye n'amufunirako ki butuuze bwe yatuuka eri namugamba nti yali ayiseeyizeemu oluganda omuzungu ono kati bwe yatuuka eri omuwala omuzungu boogera n'adda mu luganda n'amukubirawo eggambo n'amugamba olinga omuzungu kumbe yakitegeera eno ono teyamanya kuba ebigambo simanyi abantu basooka kuyiga bivuma nayiga oluzungu asooka bivuma fojja okusaba ebisabo kuyiga ebisabo omulimu oba ebisaba emmere kumbe omuzungu ekigambo akimanyi ne batabuka kati yajja nemusanga ayogera bingi mugambire empeera ye eri mu ggulu namusanga Boston Park Plaza awali convention Uganda North American Association e28 omuzungu yoyo. And what's your name? Richard. Richard, I'm Russell Fig. Nice to meet you. So, you know some Luganda? Yeah, I speak a bit of it, Siku Limba, enough to tell a girl Kwagala. You couldn't miss that one. Well, I had a Baganda girlfriend for 5 years. We lived together. We lived in Brighton. I started picking up Luganda when I lived with a Siku Limba. And what happened then, 6 years later, I got involved with another one, not knowing she had been an author. Tunist, and you know that when we didn't get along and I told her at her job, her workmate who's a Ugandan, I'd never met her, but she recognized my voice. Which villages do you still remember in Uganda? The name of my former... I like chapati and I like benyebwa, and she taught me how to make matoki. You've never been to Uganda and know all these things. But I like the Afrigo band and Ronald Mayinja, not Jimmy Katumba. How did you end up in this hotel today? Well, what happened, a friend of mine in D.C., who's a Ugandan, Hart Bartoro and Hart Binyan Kole, told me about the convention. Okay, she just told me about an hour ago. Well, we've been here the whole weekend. Look, I know, I came on Friday. Painting the town. Yo mukulu. Binyebwa matoke. Agala binyebwa. Amatoke. Baita osobola butaboyo. Oyo gola. Obudde butweddeko seguya n'enkyendekere nseke munange nze njaga kuta stress nga bweninda wengenda mu Paris France yona nkomewo nange nkunyumize nkusabira ogende maama sabira mutima mulungi nansaba muwadde omukisa edduka tegumuyingidde onakyali wano nakuwate kusuulwa n'agenda Dubai banaye tweyanza mwe balinyo basoni banyawo okuba ti ne mukola ekyemukola everyday mukama abawe buli omu kyayagala Dora Namalage manya gange akume atakumira